Sabbiiti ewedde twakulaga abatuuze ku kyalo Kiwunga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga balaajana olw'ekibiinja ky'abavubuka ekibamazeeko obwekyusizo. Abantu abangi bwe baakuba ku kyalo kuno bangi naye lwa mbeera eriwo teboogera kubanga kyamaani aliko omukadde boogerako okwogera bakukima. Kati olw'abatuuze okwekubira enduulu ab'ebyokwerinda basitukiddemu okugenda ku kyalo kino okulaba ogubadde. Kubanga siyinza kujjano ng'akulira security. Mu lukiiko olutuuziddwa nga lukulembeddwamu DPC w'e Mukono Joseph Nsabimaana, RDC Hajati Fatuma Nabitaka, abatuuze balomboza embeera gye bawangaaliramu ensangi zino. Wakati mu byonna embeera ebadde ku kitundu ekyamazima ebadde tewoomya nnakabululu, naye ffe kye twagala mu byonna obwenkanya bubeerewo. Abo abantu bwe bajja ku ttaka bandibadde babeera ku ttaka lyabwe naye bayingira mu community embeera n'esasika. Mwabadde aleeta akulembera ttiimu z'abafakini be tumanyi ne be tutamanyi okukuba n'emivuyo gyonna wamu n'okutemula ekyalo bibadde bikulemberwa kyamaani. Wano bategeeredde ng'abavubuka bano bwe baaleetebwa okukuuma ettaka ly'ab'enju ya Joseph Kiwanuka eriri eyo mu yiika eziri eyo mu bisatu olw'enkayana ze balina ne Abdul Sozi wamu ne ssentebe w'ekyalo Muhammad Muwonge. Sozi yawaaba omusango mu kkooti era gye guli. Era ffe tubagamba nti kkooti esalewo ani nannyini. Naye ate ggwe ng'ensonga ziri mu kkooti bw'olowooza okujja n'amaanyi ku kifuba oggyeko omuntu abaddeko ekyo kikyamu. Stella Kiwanuka agambibwa okuba nannyini ettaka abavubuka bano kwe bali ategeezezza nti abantu bano tamanyi ngeri gye bajjamu ku kyalo ne batandika n'okutulugunya abantu nga basinziira ku ttaka lyabwe. Kkooti eyo yennyini yasalamu kintu kino ne bagamba ttaka lya Kiwanuka. Kakati ne bagenda ne bafuna court injunction ne bateekako aba kifeesi. Kifeesi tebatukiriza okuyingira ttaka lyaffe. Tebatukiriza. Baakuba abantu baffe era evidence zezimu tuzirina. Wano RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Nabitaka wasinzidde okukunya ssentebe w'ekyalo Muhammad Muwonge annyonnyole engeri abavubuka bano gye bajjamu ku kyalo. Tewaliwo insecurity ebadde Luwunga apart from the connivance of you and the people you've mentioned. So I'm tasking the DPS and his team okujja okunoonya buli muntu yenna ali mu ttaka eryo oba mutuufu oba mukyamu should be arrested. Ye DPC w'e Mukono Joseph Nsabimaana agamba si waakuttira muntu yenna ku liiso agezaako okutigomya abatuuze. Tujja kufuna ttiimu z'endala tujja kampinga wano paka nga obumenyi bw'amateeka buli ku zero. Wano RDC wasinzidde n'alagira ssentebe w'ekyalo Muhammad Muwonge n'abantu abalala babiri okuli n'Abdallah Sozi bakwatibwe. Omubaka w'e Mukono Abdallah Kiwanuka asabye poliisi enoonya abavubuka bano ababadde beefudde ekizibu ku kyalo bakwatibwe. Babadde baggala amakubo bakuba abantu pavers nga bw'omala okuyitawo osooka bbawa ssente. Kye baatukola mu kalulu abafakinya abo buli bamu baagenda bateekawo omuntu baagala okubba ettaka. Abakwate kati bakuumibwa ku poliisi y'e Mukono nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.